Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwena bagifollowinga eno bagita Fad TV. Kitalo nnyo ekya Kadama amanyikiddwa nga Danica afudde yakamala emyezi enaku kiyumbi na masa ngenda kwambi kutuusako bagita Fad TV. Muli mutya abali mu ggwanga erya Canada, abali mu ggwanga erya Saudi Arabia, abasinza mu ggwanga Uganda mu kibuga kye bayita Kampala, mbagamba nti muli bakabi nnyo. Abali mu ggwanga erya Germany mu kibuga bakita Berlin bebaza, ne mbagamba nti muli bakabi nnyo. Abali mu ggwanga erya Philippine mikwano gyange abali mu Philippine awo mu Cebu mbatemedeko stay on YouTube platform ojja kufuna ebisinga ate ebya kabi. Abali mu ggwanga erya Budaki mu Netherlands namwe mbebaza. Muna ekitalo nnyo ekya Kadama amanyikiddwa nga Danica. Danica abadde yakamala emyezi 4 ku kyeyo. Danica afiiridde mu bulumi obutagambika. Danica ekyamusse ekyamazima abantu bangi nnyo bafa ku social media kuno naye ebisinga tebatera kwogera bintu bibasse, tebatera kwogera bituufu bikoze ki biviiriddeko bantu abo kufa. Era nga Danica information etambula eraga nti yafiiridde mu bulumi obutagambika, yafudde Alajanna myezi 4 gy'amaze ku kyeyo. Omanye ebisesinga abasinga bagamba nti eriyo abantu bangi nnyo abagenda ku byeyo naye nga bagenze ku byeyo naye nga abamu ku bo mikwano gyabwe oba abafamire zaabwe nga tebasiimye, nti era abasinga be baviirako okubanga bafa, nti eriyo abamu be basindikira eddogo, eriyo abamu be bakolimira osa okuva ewaka nga babadde tebaagala oveewo ne bakolimira bukolimizi. Ebisesinga bagamba nti eriyo ebimu ebikolimo ng'ebiviirako abaana bano okufa nga biva mu famire, n'ebibaleetera okubanga bafa ebikozinga okufa kwabwe nga biva mu famire. Abwetegereza information etambula kiraga nti mwana muwala ono ekyamuviiriddeko okufa tekirina kuba nga kitegerekeka, naye just mbagambye nti lyabamu bakola ki abakomplaininga nga bagamba nti ebisesinga ebiviirako abaana bano abamu okufiira ku lyeyo nti baba famire oluusi ne mikwano gyabwe. Abamu bagamba nti oluusi omuntu bw'oba ogenda ku kyeyo oluusi ndowooza byandibadde bikyukamu ng'ogenda bugenzi, toba kugonyega nti ngenze wano nedda, nti bangenze ku kyeyo nedda. Tobagamba nti ogenze ku kyeyo olinnya bulinyi bbaati ng'oweta ng'ogenda okyapa nti kuba ab'emitima emibi bangi. Bya kituufu wamma. Gera mu comment section amagoosi bya kituufu kye bagamba nti abamu ku abo abafiira e Bulaaya manyanga mu Bawalabu abafiira ku byeyo nti abamu abakozinga okufa kwabwe baba nganda zaabwe babeera ba mu famire babasindikira amalogo n'okubakolimira n'obutabaagaliza birungi. Manye ebisesinga eri abantu abamu munnaye nga bw'alaba munne ng'agenza okuba ekyeyo abaana bamuyiseeko nnyo ati ng'atandika kumwagaliza takijja musala tekijja kukwata kijja musala. Babyogerera ddala ebintu ebyo. Ajja kudda nga tenabadde olwataano, ajja kudda nga mwavu olunkupe n'okusinga bw'abadde. Kibanga ogenze kukola, ogenze ku kyeyo, naawe ogenze kunoonya akasente, ogenze kunoonya akawogo. Gye bali abafamire abalina emitima emibi era zinyinza obutakiwakana, zinyinza obutakiwakana. Gye bali bambi abafa ng'obuzibu buvudde ku bafamire lwakuba si bonna naye nga gye bali nyinza obutakiwakana. Nze simanyi gwe bw'okirowooza naye nga Danica Love bw'ate kwafudde gemanya gabadde akozesa ku social media ku mukutu gwa TikTok. Stay on YouTube platform ojja kufuna ebisinga ate ebyakabe. Kitalo nnyo kya Danica munaye bw'ate kwafudde myezi 4 abaana bagenda ebweru ne bamalayo ebbanga ttono, myezi 2 mwezi gumu, myezi 4 n'omwaka teguweze, n'emyezi 5 tegiweze, n'ekitundu ky'omwaka tegiweze emyezi 6. Yafudde eddandozo omulengera awo afiiridde mu bulumi obutagambika naye nga bagamba nti abadde alumizibwa mu kifuba. Bakibadde kiki cardiac arrest yamuviiriddeko kubanga afa mutima oba gwesibye naye nga abadde alumizibwa mu kifuba. Manyi nga bagamba nti cardiac arrest esobola okukwata buli omu, esobola okuluma buli omu esobola okukulumba. Cardiac arrest gwa mutima ne gwesiibwa mulundi gumu. Muna ekitanye kya Danica nga bulungi Fad TV.